Shiba Kalungi yeeyongedde okubeera ng'ayogeza abamu obwama nti bannange nakyala nga ageze bulala munnange esayidi eno. Ate nga mu maaso awo ngenda kubeera nga nkulagako ku Pallaso abadde wali munnange ate Kansambya wali mu festival bagezi bokka abadde ali mu performinga esayidi eyo. Kw'ossa ate ne nakyala munnange ate Rema Namakula abadde ne famire ye ewaka wali. Ngenda kubeera nga mbikutuusako maaso awo. Kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Mwana muwala ono jjukira nti nno yakavaayoko awo n'agamba nti nno ali mu kusetinga munnange ate Luyimba era yabagambye wali nti nno pre-save yakoze 22 July. Guno gwennyini omwezi munnange ate esayidi eno naye nga ebifaananyi wali bibadde byogeza abamu obwama. Omukyala Shiba Kalungi ageze amafiga wali wonna era nga boogezako munnange ate okulaba mwana muwala nakyala nga boogezako okulaba esayidi eyo. Bikyagenda mu maaso munnange ate okutredinga nakyala Shiba Kalungi bwe nti bwe mukyekinzeko nga bw'olabye ebifaananyi ebyo bibadde bikutte mu babiro. Alright, katugende mu maaso wali mwana mulenzi munnange ate Pallaso yabaddekoko wali Kasambya festival. Yayimbyemu kaawo ku zimu ku nnyimba ze munnange ate ezikyasinza okukwata mu babiro. Wali bagezi bokka n'asooka n'alupafominga awo n'osooka n'ondabira ekifo kyabaddemu abantu babadde bayitirivu nnyo nga boogezako okulaba. Actually kansooke nkuwekokko katambi kano kansooke nkakuzannyiremukko olabe embeera nga bwe yabadde mu katambi ndyoke nkomewokko maaso awo. Mu Kasambya festival nga boogeza ku munnange ate okulaba akatambi ako akabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Kakati nno nkyekinzeko ku Rema Namakula. Rema Namakula leero abadde wakaawe abaana babadde eri nabo nga bali mu kuzannyazannyamuko mpolampola. Nga bw'omanyi abaana abato baagala nnyo munnange kasita babeera mu nju awo omanya nti nno kati kuzannya ate kasita babeera nga bakwasaganye nga waliwo kko n'omulala kabula asala esayidi eyo. Bo babadde bize eri munnange nga boogezaawo okulaba. Kakati nno Rema Namakula munnange naye abadde sayidi eno naye yamaze n'ajoininga TikTok esayidi eno muganda wange. Vidiyo naye afunayokko akadde n'akolayokko content n'ateekayo munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Omanyi TikTok ennaku zino efuuse ensonga munnange ate okwetuula mu ggwanga era kasita obeera ng'oli muyimbi nga toli ku TikTok simanyi ky'oba oliko. Jjukira nti nno omukutu ogwa TikTok gwe gukyasinza munnange ate okuwanika information mu ddakiika ntono nnyo. Information eba yatambudde dda muganda wange emitala n'emitala worldwide esayidi eyo. Naye nno omukyala Rema Namakula naye oba abadde oba ku selfie oba munnange abadde wali ku mukutu ogwa TikTok abadde bize nnyo munnange nga boogezako okulaba akatambi ako akabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok. Weebityo nno munnange nkugambye yabadde wali munnange nga ayambadde kye bayita okwambala bambi nga naye afunyemuko akadde esayidi eyo nga boogezako okulaba mu katambi ako. Ye mukyala Rema Namakula era nga bwe nti bwe mukyekinzeko by the way kakasa nti nno video ogituweera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Jjukira nti nno information yonna tuba tugikutuusako
wano ku Germany TV kasita obeera ng'osubscribinze ate kiba kiriya nnyo wali wonna. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.